Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akolene ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababoda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Bugezi bw'abantu bali omusanvu singa twaba wa mukisa singa twagamba nti katubeere kubali abaaliwo ba James wa Pakabulo baani abo tubatubeerako eyo twalifunya ate basemujju baani bana abazze so believing nti ne bano singa tubawo omukisa it will be upon them okutuyiwa oba okukola era bana atuyiwera nga tusikayo nga tuleeta abalala Uganda mulimu abaana abayitirivu tuli milioni za 50 abaana abasomye bayitirivu nnyo abali yabategeera ebintu even okusinga n'abali mu parliament nenga tebalina platforms kwe bogerera bintu ebyo tebalina gundi okubeera nga bebagenzeeyo so tuve mu kukaaba bannange tugenda misinga semuju waffe bannange ate nze believing era semuju yankoze amatendo
Mwami Ssemujju ya considinze bulungi nga omusajja omuyivu n'agamba nti olutabaala akyalulimu wadde ali bweru wa parliament yabadde gundi nnungi nnyo kubanga tubirivinga nti okutuusa eggwanga tetulina kuteeka mu bantu ba lubatu nti kati aba parliament we batuyiwayo tuzinga emikono bwe tuti gwe omulala asigadde ng'oli wabweru wa parliament omulimu gwe ogukoze okitegeera I believe buli muntu alina omulimu gwasobola okubeera ng'agatta ng'akola era buli muntu alina contribution yasobola okubeera ng'agatta ku lw'eggwanga lye abazze bawunzika nga ensi eziringanga Uganda abasinga teyabadde na mugundi ezo za waggulu ennyo abamu babadde eno wansi eno mu informal sector abamu babadde basomesa abamu babadde basawo ne beegatta abamu babadde balooya abamu babadde ba church leaders ne beegatta ne babeera ng'ensi zaabwe zikyuka kati kiba kirina okutuwa ekyokuyiga nti buli omu waali tolina kumala kufuna ofiisi eri political nti ofuuse meya nti ofuuse MP ofuuse kansala yogerera wooli wona wooli you can make a contribution kakati tetugenda kukaba amaziga Shamimu mpuuga waffe bannange omuteeketeeke bategeka yeeka Frank Antambi Wayne Barukeza the youngest East African professor the Juggernaut nga nkozesa obuyinza obwampewa bannakantu article 127 ennyingo ey'omwenda ba egamba nti no olimala okugenda ku ground nobeera ng'omaze okulobaloobayo buli kimu kibeera kikoleddwa eyo olijja ku executive media n'otangaza abantu n'ogamba abantu ekibaddeyo nga ge mazima gonna n'olw'ensonga eyo mu kaseera kano kennyini nangirira omuloodi ow'ekibuga Kampala omupya byabakama wammwe omuloodi tosuka bajja kukwata sajja bakambwe omuloodi omupya ow'ekibuga Kampala nga ye engineer Salongo Ronald bali mwezo nsubuga kulwenkulaakulana ekibuga Kampala mulangiridde nga mpita wano tuli babiri otanteeketeekayo kowawaatira batutwala babiri nedda tetuli babiri wano buli gwoganye nti si omuloodi ye muloodi gwe twalonze binaakyukamu era nga nkomawo nga ngamba bannaaye era bane bajja kukubuuza wakiri wamukomako nsubira buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba kiwamma omuntu weeriyako kafuluutu ng'omwana ono Frank tannatandika kuba kuva jjo mukambwe Frank watuwonyezza okwetonda yegwe byabakama affe nakoze eki nze ne Kasikola tulina okwetonda okwetonderana omuloodi bali mwezi agenda naye gwe nti watuwonyezza bali mwezi si yeyani kati tugendera ku bibyo nange wedda nkubira bbuule nga yampa ekiri ku ground katukirimu bana omuloodi waba anyiganyigire bantu bananze bbuule gwe ne kafu baana mwasuze mutya kansubire muli bulungi musiibye mutya kansubire muli bulungi soka ku ompa omukisa n'embuuza ontiisiza nengamba okola bwonywa eddagala ndina Frank Antambi Wayne Barukeza tuli ku executive media subscribing likinga bomala osharinge byabakama wa ba YouTuber Frank Antambi alabiseeko ku executive media nze zange nawe nzijja weziri reflecting ku ground ez'omukulu tetumanyiza kyebateekayo kyatuwa oli otya my blazer ng'olina akaveera ka bbululu kano akaveera mulimuko ku bantu abamu abanteekamuko ku ssente kati kano kanana haba mouthwash kamanyi kalungi nnyo ku bantu ne ku baana abatawanyizibwa endwadde ez'amannyo omuntu alira sayidi n'akamwa akawunya obubi amannyo bano gaaguba gaagegeera wasanya avamu olusaayisaayi akozesa kano kanana haba mouthwash agenda mu pharmacies ne drug shops gye kali kamekakko ku kabeeyi nseko buseko ogenda bali n'oseka nagamba so pharmacies and drug shops gye kali and also abali ebweru w'eggwanga bagende mu outlets ezireeta ebintu ebivako Uganda kano bakayita ka Lugave Herbal Ulcer Shalom Lugave Herbal Ulcer syrup ako nno gwe aluma ulcers Shalom Herbal Ulcers akeetaaga Shalom oyina ulcers ako keetaaga ku bantu nga ulcers zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gas mu lubuto okozesa Lugave ulcer syrup
munnange embeera ejja kubeera nga eri bulungi akonako mu pharmacy drug shops gye kali kafaananako bwe katyo era n'abali ebweru w'eggwanga still bakasanga mu outlets zibako ebintu ebirala kati ono Lugave herbal cough and flu syrup kano ku bantu abatawanyizibwa ekifuba abatawanyizibwa ssenyiga kajaba kabakolerako ddala bulungi nnyo nabo yes bana nti banaatera okudda ku masomero tubagulire bano abaana abassa obubi product ya Nana eno Lugave products za njawulo ono Nana ono Lugave herbal cough then ate ono Lugave herbal ulcer boss wabinera boss wabin kakati kajanja kati ono amta Chocomel herbal medicine soko mkwatekawo Chocomel herbal medicine abagamba kubana abalumwa omutwe abalumwa omusujja abalumwa omugongo n'amagulu nga teweewulira bulungi okanywa Chocomel kongera amaanyi mu basirikale b'omu mubiri nibibula nga bulwana okubanga otangirwa endwadde definitely Chocomel mwali mu pharmacy yes kati kano kambi drug shops ndakakuwa kakati oba eno tester eyo byonna National Drug Authority yamala okubanga enkalaba akati tubuzeemu muno bulina okukola bulina okukolebwa sayima teekamu sample zange oli mukambwe omulanzi kati awo tutandike Chocomel soka n'oyisaayisaawo kaawo atonna ntwala wa Elias amaziga wano wonsangidde n'essanyu limbuganye nga ŋŋamba omulodi abaana baffe kabamanyeko ku muntu omulala naye asooka okuba meeya so emuna erinnya Lord Mayor twali tulowooza nze nali manyira Elias omulodi mwali kati saawa zino taliimu ali wabweru wa bulodi wa bulodi takyali toseka shemu nsonga za serious bambi tosekerera musajja banenze sisekerera ye annaye buli eyagudde kati wetunaasikako nga atusekerera ye si mu kaseera kano bannange musajja gundi yagamba basajja mivule mu Uganda saawa zino ng'oseka ki tusekerera mu road naye munnange ekibaddewo awo tukoledde show essaawa zino ziri ssaawa ndowooza 7 embeera etandise okwagala n'okukyuka naye ng'era kati gwe oli ku safe side tekyukira ate mu road ekyukira Kizito Nsubuga owenaremu batandise okwagala okucyangacyangaliza ati mbadde nvaako awo okutala ssente Kawempe okuva kiro obadde afuna 0 wafunyewo ennyingi n'afuna 3 ate obadde obala ng'olumu oswana buswazi n'omwa 0 point kati kye bakoze okusinziira ku bali mwezi okubanja ogeddeko naye nga ali mu kubuuza presiding officer results gyazijja nga bagamba nti ono Nsubuga obadde wafuna 0 ngeno bongerako 3 newasooka ngaafunawo 300 obadde wafuna 30 nga bongerako 0 emabega kibali mu kumukolera tuyinza okgenda tukolangira nga Nsubuga alidde akalulu si we ŋŋambye naye nkuga ebitandisa okutabuka kuba wenviriddeyo awo nga SFC bagiyiye SFC maje police woviriddeyo nga Nsubuga kati abidde mu 0 Nsubuga kati aleebyaleebya naye era akyali wansi kubanga wootunuulira wano zensembeyo okutaalinga nga ziraga bali mu ezo ng'alina emitwalo 6,232 on the 52% zebakataalinga kakati oyo wa NRM nga yagina ali mu mitwalo 2,244 difference ekyali mitwalo ndowooza ng'esatu kenda NRM obedde gwe tutamanyina kumanya kati saawa zino yali mu kyokubiri ate Elias wuno yali mu kyokusatu yatuuseeyo atya ng'obwedda beereebya n'oli kati wenkugambira wadde omulodi ki naye ate tebamubba kalulu wenkugambira awo nti kati saawa zino in fact kutale center awenva ekawempe obaddewo bali mwezi nga Lukwago taliyo Lukwago ayinza oba yakonsidinze yakonsidinze Lukwago ayinza okuba kale saawa zino nga yatuusedde ewaabwe Masaka ekalungu yetuulidde empewo zeewo ku kyalo zimufuuwako ate kalero bbugumu si mpewo empewo zirina kufuuwa nga naye olaba ntambi Mukama akebera mitima seka nkulaba oyagala kuseka naye wena bw'owegiraagira seka tambya kuva jjo omusajja omuli bubi nze nkusomera bivudde bibino shami mu bibino nze ekinnumye yoono bibyo mbiraba naye Kasozi Ibrahim atuuse etyawo gundi y'Ensubuga Moses Kizito buno omulaba zibu buno obululu NRM emitwalo buno batandise okumwambusa
naye buno nti abantu balangirira saa mekolooza bayinza okulangirira leero sawa nga 12 oba sawa 2 oba sikyo enkya nga bakyapalapalanya naye nti abantu bawadde nnyo bali mwezi akalulu nti buli polling station almost yaluzinze polling station zinga 2 waliwo Barrack saawa emu gye bawadde ono wa NRM n'amusinga tukate yamusinze nga abalonzi amina obululu bungi okusinga abalonzi kuba tukkiriziganya nti vota turnout yabadde mbi turnout yabadde mbi ekyasembi balonzi bulungi leero ne obululu buno obaddenga buddako ebiseera ebisingira bubaddenga ne vota turnout naye akameya kabaddenga kalungi tekabadde as bad as today naye ebiseera ebisinga ka president Kasita Kaggwa buno obuddako bukendeera amaanyi lwakuba kano ate kino kibadde waasi era nga wekyali kuka president polling station nga tewali muntu kugamba kana akawulu konna jeno vota turnout ebadde mbi naka president era yali mbi yeetolerako ddala kati kitegeeza nene ebadde erina okukola ki okwetolerako ba factors zisigala zezimu abantu okubeera nga tebakyalina believability mu ddoboozi lyabwe nti kiriweebwa ekitiibwa wetubanga waliwo abantu abalondebwa then enkeera obululu ne bwalula okitegeera abantu ne babbibwako DR forms zaabwe ng'ensi eraba amagye security forces zekuba abantu amasasi nga ekyali ebutambala abantu abali mu kubeera nga basibwa enkya n'eggulu kati abantu abasinga bagamba why would we bother kati ebeera gundi namba emu ku ezo ensonga endala era ey'okubiri kati nga nina okuwogiraba bagamba kati omukulembeze waffe abatasobodde kubeera wali ate bano kubanga era olaba waliwo rift essaawa zino eriwo mubawagizi nga bagaana ne ba MPs babo okucelebratinga babagamba mulina oddemandinga kalulu ka mukulembeze waffe kati mulimu n'abo abantu nga kasita wali waagaana bino ebyala tebaagala kumanya kubanga eggwanga byo terikoze ekyo terinunuddwa okiraba kati vota turnout abadde expect okubeera embi naye so saate nga weeri ate kati kyewuunyisa ddala nti wabeera ng'ono nsubuga n'erinnya lyakulemyetegeera nambadde simumanyi Kizito Nsubuga wekibeera nga alina waafuna ebina nga te bali mwezi obudde buli waasinga afunira 91 number no 17 101 number no ayinawo ebina ayinawo ebitaano kyekyebuzibwa abantu bavudde ludda so embeera tebadde nnungi nnyo wenviriddeyo era nga baagala okufulumya ttiimu y'abali mwezi yonna era omuggo guyinza okuba nga guyinza okutabuka maaso awo singa banaasigala balangirira ebyo ebintu kuba afirowinze argument n'agamba declaration forms zino ezaffe zino ziraga kino oli byasoma abijja luddawa yamugamba nno mukulu okugulu okwo okwokubiri tuyinza okwetaaga n'agamba tebakuba paka bambi ate wa street naye se baagumizaamu atuyambe tebatubba akalulu abeerewozaamu nnyo naye mu baana abalala abannumye ate ku 11 y'abakansala omwana oyo gwe bayita Shamim Nambasa Shamim Nambasa twagenza okuva ejjo nga buli polling station agiwangudde oyo Kawempe eyo kansala Nambasa nga buli wamu awanguddewo tugenza okujja leero ku makya nga batandisa naye okumukola opponent we nga naye batandisa okumwongerako numbers era mukazi wa tabadali mukwajo winga era amajeni gajja nagamba tuulaawo tovaawo kakazi katuni katuula naye nga ate kali mu landslide obululu bungi kati tumanyi bagenda bukyusa batya awaliwo okweraliikirira erubaga nayo mpitiddeyoko waliwo ka video ngenda kakuweereza anka akateekemu ak'omwami amanyiddwa nga Julius Katongole walabe ka video ak'okumakyanga omwami afukamidde waati ali mugamba presiding officer ebintu byasoma abijja luddawa nga batandise results nga bali mu kuwawa NRM olunaku olwo Joseph omukulu Majembere omumanyi wa NRM oyo gwebawo yazze nasambasamba boxes polling stations ezimu babakkiriza lwaki okusambasamba box tewabeerawo mateeka gafuga electoral commission Uganda mu election wano mu kalulu munange ebyamateeka biyinza okudde so omuntu asobola okuva ina jana asamba busambi wabeera nga wa NRM ng'alina munene ku buyinza biba Majembere bewadde amaanyi mangi n'obuyinza kyekyali era essembabule byebimu amagye gatekinga over kana akalulu kona ndowooza we kabadde it was more of magye gatekinze over but why would magye take over nga police kale weri for example kitegeeza waliwo command erina weeva ow'amagye gwemutegedde obulungi ennyo so bambi omwami Julius Katongole kavidiyo ako kakaabiza nnyo abantu omusajja omukulu okugwa wansi n'afukamira n'aloolinga mu ttaka ng'abuuza bannange maama obyosoma obijja wali gundi zange ziizino wano nawangudde buli polling station kati nga ye gwe bagamba asomu maama ng'atunumama omusaasira bonna nze mbasaasira bambi mbasaasirira ddala abaana yakutunulidde nga bwagakale I wish waliwo movie eri ku munno waaki mugende muginoonyeeko mitwalo 3 gya Uganda buli mwezi ku application zizonna bagita hostages
Vigetom abalina munno watch genda ku application genda ku website obere ng'ogiraba mitwalo 3 gya Uganda bagita hostages nga waliwo omuntu nga family ye bagiwamba abeereko byakola ki byamaliriza kati mune tulaba abantu n'osaasira nga naye wabeerawo munnange nga bakwatidde oba mukyalawo njogera bwogezi biri mu hostages eyo firimu okitegeera kati munnange ekibuuzo ky'ombuuziza nti omukyala yabadde akole ki ba presiding officers morona bakole ki obo kitegeera katuli mu mbeera ya buwamba awo ate wempitiddeko entebe maziga merere katate entebe akalulu akagwa ka 2021 aka meya ojja kuyita Buule ali kubuulira omusajja yali owokuna otwasulira ne bukeera ku macha ng'akawangudde kyaliko ne mu Kampala Central twasula tulina omuntu waffe awangudde polisi yali wakuna oli yali wakubiri nga beetwa naye ono yali wakuna mu kalulu akaggwa kati olunaku olwajjo bakutte bannamawulire 6 ne babasiba abadde bazokka balinga kuba kati eyo entebe waliyo amaanyi g'amagi mangi SFC bikiyo kati abamawulire bagaye batambulire wamu for their own safety kati abadde bali mu kukavalinga bakavalinga ono nga babalese wano byatandikidde saawa zagenza okuwera 10 we babalira ne bajja waliwo munnamawulire wa NTV amanyiddwa nga Kamana omumanyi owesimba w'omulala kati waliwo wa NTV amanyiddwa Kamana Ivan Walunyoro kati Kamana yabadde ali ne cameraman we ne bajja ne bamukwata mu ribs muno ne yamugamba mukavalinga kimukwata biki kati n'ayita Kamana kati Kamana n'agamba iye tukoze musango ki yabadde mukwata Kamana nga yeebuuza bakoze musango ki ko yabadde abakutte nti nomulina okukuba essimu wa DPC w'entebe abawe order mukavalinge awo naona media freedom bali mukubeera nga bagituulako isi temanyi nti abalina okukolagana n'abamawulire amawulire galina okukola omulimu gwabwo nga tegaliiko na kintu kyonna ekyo bafune orders okubeera nga bakwata era ne bawaayo information entuufu webali kakati baali bamaze okufuna information era nga bakutte nga n'okuwandika bawandiise nga waliwo ab'amagye obedda abaleetebwa nga balonda ogusooka ne baddayo ne bakomawo ne balonda ogwokubiri ne baddayo ne bakomawo ne balonda bantu beebamu ab'amagye nga beebamu abalonda ne baddayo ne bakomawo ne balonda ne baddamu ne baddayo ngolo bakamana baliwa nga bakamana bo bali mu kukavalinga olwo bali mutandika bali batandise okubibuulira abantu nga biri live ku NTV kati Kamana musajja wattu bambi Kamana ne bakwata munne nabo ne bakwata ne babadetaininga for some hours like 6 hours or 4 eyo ntebe meya aliko gwe bayita Fabrice Lulinda owa NRM Fabrice Lulinda abana b'SFC bagala Lulinda kakati engeri SFC gyesibuka eyo kiba kizibu nnyo okwalawinga ekitundu kyabwe entebe kibeere either kati saba zino red gye basinga okutya tekisoboka nga meya wa Ntebe ewali State House nga wa Nopu esaba zino kiyinza obuta kati bo bavuddeko bo n'ensonyi Entebe kugambye babikola lwatu kuguli omulundi oguwedde yali waku otwasulira kubanze nakafollowinga nenkagoberera tugenda okukeera ng'omusajja yali ow'okunanga bamuleebya ng'akutte ekisooka amasasi ne gavugaawo yali avuganya ne gayi wa DP awo erinnya ndyerabidde oyo n'awangula eyo so ebyo bibadde Entebe Masaka ewaffe bamaze okulangirira Florence Namayanja Namayanja akikutte bamulangiridde Empigi waba Buule Kawuki Simon Peter Wanupu awanguddeyo naye kati contention ekyali wano Kampala abantu batadde amaaso Kampala naye banange be kikola mbega iridi kubanga kati Kampala kitufute mtu nonya amonto Kampala ekisingo like mu movie wali twaita plot twist njobadda twasuze tumanyi nti no mulodi nze nasuze mazano ikukakana be bali muki mulokano ngenda kera kukubira kubuza mukama wange tuli tutya kakati omulodi ngazube takyali mu picture ye yakiriza ya withdrawings bagundi be bona abadde balondo lage yane mukome no more wasting of our resources ye yakiriza kali akati ko badde ogire ekiro yakogedde ddi amalekere kanivo yakogedde ddi yakogedde jjo wali wenna mukubiddeko nangamba nti yikaniva gibalikidde kanga kuzanyire wano kakati bambi kwasizaamu ennaku ate nenjaga oba okweddiririzamuko kweddiririzamu kimusajja wattu Kambali manyisiri na invitation. Kambali kere kanivo ya.
bambi bachakale badigide waliwo wentuuka nempulira ennaku ku mulodi naye ate ninga mulodi awummula akoze ekimala omanyi engeri gy'atalina magi tajja tutawaanya kimala naye nga bambi ekifaananyi ekinene mu ekyo nti obuyinza because basooka namutemako ebiwawaatiro jjukira KCC yedda yali ekyali KCC ng'erina obuyinza bwayo esalirawo ensonga zaayo ne baleeta etteeka erya Kampala City Authority Act ya 2010 eyatuleetamu executive director obuyinza ne buddayo wa government ne babusala onaasigala nga just alinganga ow'ekifaananyi almost bano betulonda bo banaabeerako nga balina kye beekolera tewaba kyakukola kyamaanyi kubeera ndabanga amaanyi gonna agali ewa iddi tegagenda wa Sharifa obuyinza bwaddayo ewa central government okitegeera wa central government the argument was nti no bano badireyinga mu kuki mukukola ebintu nga meeyo omulimu gwe gweguliwa soka otunnyonnyole omulimu gwa meeya gweguliwa mati meeyo omulimu gwe mukusooka nga tenaba kufuuka act kwali kutuuza ezo nkiiko baplaningira ekibuga ku lw'enkulaakulana ku lwa buli kimu kyonna 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 budget nga zijja naye kati ebyobufuzi ne biyitirira ndowooza nga bingi emirimu ne gibeera nga gikolebwa kasoobo ebyobufuzi ne biyitirira nga bingi nnyo kakati ezimu ku arguments ezaali abaleeta etteeka eryo nti obuyinza buddeyo bwa gavumenti ebintu bikolebwe ku speed wadde speed tuyinza okuba tetugiraba nga tuli musengavuddemu nga zzemu ng'omuwula abasiza omukazi omugumba kubanga kati okuva baleeta act eyo iddi najja kale bayinza obbawo ebikoleddwa sinza gamu tebikoleddwa nze nabiraba nnyo ku Jennifer waliwo weyagira naye ajja tyono kyemwagaddeko amanyi otambula ku ground waliwo amaanyi awo agabeerawo wayinza obba waliwo kale ebyakivingiddwa but also for an act ebaddewo for now how many years like 14 15 and look at our capital the Kampala nga weeriye ndaba nga tulinga nga abaddirire as per cities ezisinga bwe ziri mu kubanga zidduka ez'ensi endala okiraba so liza okubeera nga one amaanyi gaali mangi of course nga balina okugasalako ne influence ya opposition wano mu Kampala at least obeere ng'osigaziza ekifo naye nga kya ceremonious malidadi nekituusa ekiseera nga nekyamalidadi nayo bagamba lwakuba kati ku kyalo kwagoye nti gavumenti si yemuggyeeyo si yemutaddeko amaanyi waliwo ebitundu ebimu ba MPs abamu be baggyeeyo naye nga ogenda okunoonyereza mulimu state funding kale nga badde bali interested omubaka oyo akole ki aveeyo ekyekitundu bakyetaaga kati nga olaba wano Kawempe South iyo interest yaliwo of course ne North bali bagala egenda abantu balwana bulwanyi nnyo okiraba ne South yannoma nnyo kubanga omuntu nze gwe nali mmanyi abali baali aba nali mmanyi Nyanzi ne Ssemboga nze nange nali wa bankubira ku Ssemboga kati Kampala Central nenga wagiraba bali interested okitegeera ne Central nali nabaga ate muso agitwala we wali Nakasero State Lodge okitegeera kati nga mutandika okwetiribosa ebyo bagamba kati mwali mwezo gundi ezimu nga bagamba nedda kagwake kaitonye tetujja kukkiriza naye fu Elias Lukwago babadde balonzi lwaki babadde balonzi nga bagamba nedda bannange okukaaba kususe okukaaba waliwo bayinza okunyiga gwe balls gwe n'otakaaba bamunyiganga balls buli lunaku ati bamunyiga balls lwe yakaaba abalonzi beebuuzizza okuba waliwo gundi gye nabadde mu meeting emu ne bagamba kiki tutamuwadde tumuwadde ebisanja bimeka 3 ayagala tumuwa kwegamba nga buli kimu it looks now the same bw'abalonzi bakooye kaaba okukaaba kosi kuyinza okubeera nga si ensonga enkulu but abalonzi bagamba kye tutakuwadde buli kimu ye bakimuwadde tukikuwadde kati obeera nga okyaganye naawe okubaako bye weekolereyo waggulu oba amateeka gazzeeyo damu nemugira kigenda sigala nga we kiri then tulina kyogenda kubeera nga otuyamba bagamba mbu ne bino ebyahamu nabyo byamu affect ebyahamu of course nabyo birimuko a bit okitegeera naye kiddeyo nnyo ku balonzi obukoowu okitegeera ham factor weyinza okugiramu nti ham is a businessman politics oli owa waggulu ham tekimulobera kukuteekamu politics watu watambula olumu protecting interests ze sometimes okitegeera naye nga kino kyabadde nnyo about balonzi abalonzi basazeewo ne bagamba tukooye naye kati wekigenda okusinga ekifaananyi ekinene era mu ekyo gwe wasazeewo ki nasazeewo ekibuga kigende wa inginiya basiba amazzi inginiya azimbe kifaga kibuga kizimbibwe
W'amateeka g'omunaye bannaffe bagatulako kati ono ow'amateeka ayinza okubeera nga abadde abalemeredde. N'omuganga amuleeta yinginiya. Azimbe ati akole ku myala. weba naamugirayo nga Masannyalaze galekerawo vaako. weebale nnyo. Emyala gizimbibwe nga wegirina okuyita baginayita eri waggulu baginayita ludda wayinginiya babisobola okitegeera. Naye kakati Shamim mu kifaananyi ekyo nga wookiraba kyonna old guard eri eweddewo opposition. Musigaddemu muntu ndowooza omu n'ambooze mu ba G7 abo abali ab'amaanyi abanene abatandika ebyobufuzi 2010. Lukwago agenze, Puuga agenze, Ssemujju agenze, Sseggona agenze, Ssewungu olwaleero wenviridde e Masaka nga bali bazzemu bagenda kuddamu kubala. N'ekyatu kya Ssewungu ekyo yabadde yasinga obulumi kasaata 47. Kati lwaki tebamulese n'ayitawo n'obululu 47. anti munnange etteeka sisiwe wabeerawo margin ngeyo eri very slim. Omuntu aba agenda neyeekubira endulu n'agamba ayinza obba wabaddewo okumuyisa buba bulina kuba bumeka. Simanyi bwassalira. Naye bagambye nti Legacy tatudde alayira. Jjukira yamulangira ebidongo. N'amulangira akakadde teyasonda ku mukazi. Ssenyondo yatambudde jjo n'agenda yagenze ne Nannyondo Shira kuguuma ne balayira bagenda kulayira kati ogenda tegera tuli bavandimwe. Kakati simanyi bigenda kuvaayo eyo naye instincts zange ziŋŋamba biyinza okujja nga byewunzise. Ssewungu nga naye tumulabyeko unless otherwise. Kati olwo ab'amaanyi bonna tuba tetukyalinayo. Abo abakadde ab'amaanyi nedda bagamba ennume tekula. What is that Luganda saying? Owakula ennume tewakuleemu. Nti bano Yesu babadde b'amaanyi but because era n'okulawo bakoze ekibaluddewo. Baluddewo naye kati njagala ombuulire ku bantu bonna be twalonze. Nze nabadde mpagira Zambaali n'ayingira. Abuula abadde awagira mu Kiibi. Naye te mu Kiibi si wa Nuupu. Wa independent. But for service delivery ebibiina byo birina okudda ebbali sometimes. Kati njagala ondageyo omwana ow'amaanyi agenda oyimirira. Araisinge points zaffe nga Ssemujju Nganda wabadde akola. Mulimbirivinga nti n'abo omusanvu. Ebiteeso nga babireese. Kati bayinza oleeta ekiteeso kyensuubira. Nti kati okuddamu okulonda myaka 10. Nti bagenda kuresistinga. Ani anaagamba nti nedda tekiyita. Nanti kakati obuzibu obuliwo nti engeri gye tuli mu system eno Mwai Museveni yatwala mu nkwawa bw'ati nga buli kimu akirina. Nti bwe tugendamu ekyo ekintu argument eyo of course n'obeera ng'oli mugezi nga Ssemujju w'abadde naye nga numbers teziri ku side era bigenda kuyita kuba weebuuze bimeka bye bayimirizza. Era biyise because of now the structure ng'eriwo nti game of numbers. Okitegeera. Naye nze muli kye ndowooza nti tetwalitegedde era bugezi bw'abantu bali omusanvu singa tetwaba ba mukisa. Singa twagamba nti katubeere ku bali abaaliwo James Wapakabulo baani abo tebatubeerako eyo tetwalifunya ate ba Ssemujju baani bano abazze. So mbirivinga nti ne bano singa tubawo omukisa it will be upon them okutuyiwa oba okukola. Era bwe banaatuyiwa era nga tusikayo nga tuleeta abalala. Uganda mulimu abaana abayitirivu nnyo tuli millions za 50. Abaana abasomye bayitirivu nnyo abali eyo abategeera ebintu even okusinga n'abali mu parliament naye nga tebalina platforms kwe bogerera bintu ebyo tebalina gundi okubeera nga bye bagenzeeyo. So tuve mu kukaaba bannange tugenda misinga Ssemujju waffe bannange ate nze mbirivinga era Ssemujju yankoze amatendo. Mwami Ssemujju yakonsidinze bulungi nga omusajja omuyivu n'agamba nti olutabaala akyalulimu. Wadde ali bweru wa parliament. Yabadde gundi nnungi nnyo. Kubanga tubirivinga nti okutuusa eggwanga tetulina kuteeka mu bantu ba lubatu. Nti kati aba parliament batuyiwayo tuzinga emikono bwe tuti. Gwe omulala asigadde ng'oli wa bweru wa parliament omulimu gwe ogukoze. Okitegeera I believe buli muntu alina omulimu gwasobola okubeera ng'agatta ng'akola era buli muntu alina contribution gyasobola okubeera ng'agatta ku lw'eggwanga lye. Abazze bawunzika nga ensi ezinyanga Uganda abasinga teyabadde na mugundi ezo za waggulu ennyo. Abamu babadde eno wansi eno mu informal sector, abamu babadde basomesa, abamu babadde basawo ne beegatta, abamu babadde balooya, abamu babadde ba church leaders ne beegatta ne babeera ng'ensi zaabwe zikyuka. Kati kiba kirina okutuwa ekyokuyiga nti buli omu waali tolina kumala kufuna ofiisi eri political nti ofuuse meya, nti ofuuse MP, ofuuse kansala. Yogerera wooli. Wonna wooli you can make a contribution. Kakati tetugenda kukaba amaziga Shamimu mpuuga waffe bannange omuteeketeeke bategeka yeeka yasoma ki ekyenjawulo kale ky'obuŋŋamba era yakisoma n'abalala nga 100 yateekebwa yeka gye yateekebwa waliwo n'abalala bateekebwa bo banaafuna ddi ekyaganyo ogenda okusavinga abantu baabwe. Yes.
So bwatyo bwe tukyalindiridde mpaka ate we banaabeera nga batubuulira ani nga bali mwezo yewaffe bali mwezo yaliko awangudde ekyo kyosobola kizaayo temutukole ekintu omupya ye mulodi byabakama afa amazolangire nangiridde nga mpita ku executive media nga nkozesa obuyinza obwampeebwa bannakantu nangiridde engineer Ronald Nsubuga bali mwezo nga meya omujjuvu ate omupya ow'ekibuga Kampala ku lw'enkulaakulana nangiridde bannange ebinaakyukamu era nga nkomawo nga ngamba bannange era bane bajja kukubuuza wakiri wamukomako nkoma akati sitokole obudisclaimer bakubye nkomakomako ziremu nangirire Franka Antambi Wayne Balukeza the youngest East African professor the Juggernaut nga nkozesa obuyinza obwampeebwa bannakantu article 127 enyingo ey'omwenda ba egamba nti no olimala okugenda ku ground nobeera nga omaze okulobaloobayo buli kimu kibeera kikoleddwa eyo olijja ku executive media n'otangaza abantu n'ogamba abantu ekibaddeyo nga ge mazima gonna n'olw'ensonga eyo mu kaseera kano kennyini nangirira omuloodi ow'ekibuga Kampala omupya byabakama wammwe omuloodi tosuka bajja kukwata sajja bakambwe genda maaso omuloodi omupya ow'ekibuga Kampala nga ye engineer Salongo Ronald bali mwezo Nsubuga ku lw'enkulaakulana ekibuga Kampala mulangiridde nga mpita wano tuli babiri otanteeketeekayo ko wawaatira batutwala babiri nedda tetuli babiri wano buli ng'oganye nti si muloodi ye mulodi gwe twalonze naye nga tulinda byabakama alangirire owaddala ebyo bikyali byaffe nga bannakantu naye nga tulinda isi erangirire munnange ekyo nga kiwedde tuli mu nnaku kiyongobero ensi tutandise okutambula nga buli omu otununa emabega ne tugamba olaba batwala omukungu olaba batwala Kivumbi bamugye waffe eyo gyensula neŋŋamba ku kyalo kino wakyali seefu omukulu yakoze eki Mwanga Kivumbi bamaze omukuba akalulu yennaku eri awo yandibadde nga goba budaabudde okunyiganyiga masaaji omukyala ate bamututte kyannaku nnyo waliwo ebigambo ebimu kati nga tulina obeera sirias eri tufuddeyo Elias tofuddeyo webbi ebyayo bisesa busesa bambiseka naawe taata waali esimbawo kansekulemu biggweyo ntandika okuba sirias kati awo nswi ensonga za Mwanga Kivumbi za nnaku era buli munnayuganda ali mu kubanga atulaba nga atugoberera tulina okwesabirako ennyo nti nga wonnyonnyodde Mwanga Kivumbi ebizibu bye yayitamu ebyokukubwa akalulu wadde waliwo ababiriivinga nti akalulu kamukubako bakamukuba bukubi bakamukuba bukubi nti abantu baalonda kuba mubeeramu ebintu ebimu byolaba nga waliwo signs eziraga Butambala mbadde ngobeera nnyo mukulu Buuro oyo ku mukutugo gwa X bajja atulambika oba zaalibwa eyo era mwami Elias Nalukola yalina akantu keyayogera akagero naga tuleke enkejje okutunyumiza ebyomu mazzi tudde ate ku nkima kati abantu ng'abo babeera e Butambala eyo bayinza obba nga balina kyabadde bamanyi kyetutamanyi ffe abali wabweru kati wenalaba nga Buuro atandika okutubuulira ebintu ebyo muli nalowooza oba ali ku payroll nene ngamba Buuro mbalina mawulire bemanyi atasobola kubeera nga asula integrity kazibu kakuliisa kakasajja Buuro singa yali wakuliisibwa singa avuga zirengi Rover nga 3 kaavu naye kalina emputtu nnyo kubanga amawulire yagasoma abirivingira mu enkola yaago nga galina okubeera nga gakolebwa ate abantu we batu batukesa ne bali wadingibwa bulungi nnyo ngera n'abeera mumativu so ensonga ezo wezajja eza Mwanga Kivumbi nalowoozaamu ebintu ng'ebyo naye ate at the same time ningamba ndatasobola abakuba muntu mulala maybe but for Buuro no era abantu abamu ne balowooza nanganze natandika okumuvuma aga Buuro biki wandamining ababaka ba Nuupu bikoze bitya muliko omubaka waffe nga wenyinza okuvaayo ne mbako pastor gwe njogerako nga waliwo ebitatambula bulungi oba afekinze miracle n'agamba leave our man of God n'ogamba kati ffe tuli ba men of who Satan we are all men of God kati wabalewo that entitlement olumu abantu kye bawa abantu baabwe nti balina kwogerwako n'awulira obulungi naye ng'omulimu gw'amawulire kasita kibeera nga kyekituufu ne bwe kibeera nga kiruma kati ensonga ne zijja
waliwo ka video akamu mbanka jukira bungi mu mutwe gwange kalika oba yali seeko omu musiraamu eyo abamu jukira butambala irinnyo besi yayo nyo y'abasiraamu musingi gwa busiraamu kati seeko oyo oba yali imamu oba yali I remember I forget the title n'avaayo n'ayogera ku Muwanga Kivumbi ku some of his weaknesses okitegeera najja n'azoogera era ffe ne tukireceiving bulala nemulowooza seeka amanyiira oba yasasuddwa oba musajja tamwagala okitegeera kati n'ebirala ne bigenda nga bijja otugenda mu kalulu kennyini ne ŋŋamba muli nembeera interested ne ŋŋamba because mbadde mpagira Muwanga Kivumbi because part of what I believe in the ideology of Nuupu ne ŋŋamba let me interest myself ndabe akalulu katambula katya ebutambala eyo ngenda okunoonya nga ndaba waliwo omuntu oyo omupya oyo nali simumanyi nze Kibi nga simumanyi Kibi mutunyo wa Buli musajja w'amaanyi Bule era namala kubira Bule later on nti ono yani nampa profile ne ŋŋamba no wonder eseera seewuunyiza ng'omusajja ground yagirina yalina abantu abamukkiririzaamu nga bakyantinga erinnya lye nga waba ayogera olaba ensonga z'ayogera muli ne ŋŋamba kati namba zeezo nina okuzeerabirako okitegeera kati akaluwe kazze ng'akubiddwa nze seewuunyiza era si omu ku bo be ŋŋamba nti Museveni ku luno yatukutte mu liiso Museveni ku luno nga ukiri Nakaseke nga kyabadde Kakuuto Nakaseke bababye akalulu fa baluta maguzi mukwano za batukubye byaddala babakubye byaddala Shamiru omusajja ali mu kukaaba sale akaaba bibye ayagala bwagazi kwekwasa abiveemu anoonya akalu ka president bamugambye akanoonya abiveeko biri takabira amataga Yesu lwaki akabira amataga Yesu kakati nyamukuba akalulu omusajja wattu so embeera ezaddako ze twalaba tayita mu kamera embeera ezaddako ze twalaba abimanyi nga tufuna amawulire nti abantu battiddwa ewuwe abantu 10 n'abalala ne bagendera ku bisago eby'amaanyi ne twebuuza nze neebuuza kitya naye nga kyesibuusabuusa nti gavumenti ya Mwai Museveni erina obusobozi okukola ebintu gwe byolowooza tebisoboka obusobozi bulina omuntu ng'akulembedde n'amaanyi ga mmundu eyo erina engeri gy'eyinza okumukozesa ebintu olumu okiraba naye ekyanneeraliikiriza we nawulira speech ya Mwai Museveni ku lunaku lwe yayita abamu ku bantu bamujagulizeeko nga akamala okulangirirwa ndowooza ojjukira Lwakitula n'ayogera ku incident eya Muwanga Kivumbi n'ateekamu layini z'ebijambiya Muwanga Kivumbi yafuna bagunzi okubajja eno ne bagenda n'amajambiya ne nabadde mpulira omuntu omu tosagala mujjako nnyo hadithi but information is information Romushana n'ayogera ayina information ka detail ke yataddemu ne ŋŋamba now this is now the narrative okitegeera we nabadde mpuliriza omwogezi wa poliisi Kituuma owa Kampala I think yali naye ensonga ndooza we wa Uganda Kituuma n'azoogerako era nempuliramu element y'ebijambiya nti abadde bagala okulumba police so in retaliation amasasi ne gavuga unfortunately nothing can justify okuttibwa kw'abantu enkola eyo ngatta ebiyenje nga obadde olina obusobozi okukola due process ey'okubakwata ne bagenda ne bavunaanibwa nothing could justify okubakuba amasasi unless waliwo kye tumeesinga okiraba we nawulira Omwanga Kivumbi ng'agamba nti alina obutambi obwa whatever happened then I got relieved at least there is some video evidence and maybe just maybe nga gyebuli bwe buyinza okumujja ku gye bamuwanise ayinza okubeera nga akyabulina naye nga bwe bugenda okumutaasa nga okubuta bugende mu public si kyandibadde tukikoliddeawo but kasabira nga abulina abeera abulina nga bannamateeka babulina buyinza okumwejjeereza awo ne ngamba nentowolokoka naye nga narrative ogiraba gye bali mukubeera nga bacreatinga okumuteekako ebintu weebityo so n'akwatibwa ku lunaku olwokusatu yakwatiddwa yesterday kumakya ku lunaku olwokuna n'atwalibwa ku poliisi y'ekira naye kyannaku nnyo nti mu ggwanga Uganda mu bimu ku bintu nze ababaka be tutwalayo byenjagala bakoleko ebiseera ebimu bibeera as the legislators okubeerako ebintu ebikyusibwa mu mateeka okwewonya embeera eno ey'okutukwata nga kivandulo bakususpectinze ne bakutwala n'ovundira eyo for example ogenda okujja okwagala okwapulayinga for bail application ne bakuzza mu ddoyidoyi totuukiriza kyo naye nga bano mu kukwata tebakoze kye balina kukola nga kimala bakutwala butwazi kati muziri ensi ezaakula
naddala mu byamateeka ne wano mu Uganda kyaliwo walishi bali bayita indictment. They indict you. Indictment yeyo empandiike kyebakuwa nibaga munange emisango gyonna gino ng'okunoonyereza kukoleddwa kwonna nga bakoze president wa Venezuela Maduro. He was indicted. Indictment yeyo nga bakoze okunoonyereza ne kuggwayo batuuziza grand jury ne kati wano grand jury twagijjawo mu 1933 nga tukyali under the British colonial governance ne bagijjawo naye nga grand jury eyo etuulako abantu 16 awo etuula police ngekoze okunoonyereza kwayo nejja neetuula ne bagamba this and this is what we have evidence emala tugende tumuindicting nga wajja agenderewo mu court kitegeeza nga buli kimu baakikola dda naye baakidibya wano abazungu abo netudda kweno embeera eriwo ey'obuyinza obugende bwa DPP. Police ejja nekola okunoonyereza DPP n'asalawo oba gunaagendayo oba tegugendeyo grand jury neevaayo those 12 angry men neevaawo kati ku Mwanga Kivumbi kigenda kukwewuunyisa nnyo nti I really don't know within 4-5 days okunoonyereza kwabadde kuweddeyo kwonna nga balina kumukwata abeere ng'atwalibwa so asobola okukwatibwa n'arimandingibwa ate ne bagamba tukola ki tuli mu kunoonyereza and then before you know nga remand efuuse kibonerezo wakati wano mu ggwanga erya Uganda remand yafuuka kibonerezo oli asobola okukwata nga mulina indifferences ez'enjawulo naye ng'akimanyi asobola okuteekamu either sente ng'alina influence n'obeera remanded for months nti we bakugirayo nga yakimanyi omusango tagenda gusinga naye nga wedde akuwadde ekibonerezo ki kale Ssaababaka Dr. Kano Kizza Besigye ali mu mwaka gwa 2 remand okitegere bawayiso bagenda mu myezi 6 nga jidduka Eddie Mutwe wayiso bakamukwata wese bamukwata bakamalo Eddie Mutwe bagenda weza bbanga ki banne Eddie Mutwe aweza mwaka mu March oba okitegeera kugamba bajja genda okubata already nga balinyanga abasavinze bali abaana ba Nuupu abakwatibwa mu 2020 omwali Basanya baatebwa after 4 years ng'amaze okubakkiriza emisango babawe presidential pardon kati system nze bubwe buzibu bwe nnina nti omubaka yenna gwe nandiyagadde abeeko kyankyusiza kyekyokubeera nga balesitowalinga ebintu ng'ebyo ebimu ebisobola okubeera nga bijjawo these political imprisonments ez'abaana ab'enjawulo bayodde abaana mu kano akalulu ke tulimu bwe nakiberedde ejjo mu districts 3 Kampala Wakiso Kampala Mukono ne Masaka nga they are 544 abali mu makomera ag'enjawulo imagine naye nga abasinga bannaffe bagenza okubanga naye nga bamiddwa bbere kati bagenda kugenda babeereyo babeere nga basaavinga obwa remand naye nga bali ku misango gyaki egy'ebyobufuzi so ne Mwanga Kivumbi nti omu ku abo essaawa zino who has been victimized nti eyattibwa abantu be naye ate twalirowoozezza nti no baabatta nga bakikola butali be bandibadde bakwatibwa ne kati bakutta ono kubanga ovunaana otyo unless nga waliwo kitumiisinga nga bwe nkugamba njateekamu disclaimer eyo nga waliwo kyesimanyi kyesiraba naye nga Mwanga Kivumbi yakozesa amaka ge n'aleeta abantu be abagenda okumuyambako ku government declaration gundi ez'okutalingira nga bwe kiri mu babaka abalala bakozesa amaka gaabwe okuleeta abantu babayambeko mu process eyo okiraba kakati simanyi nze nganze I'll be excused for that oba nina kyemmeesinga ekyagenda mu maaso kyetutamanyi for obusungu obwo obwabamukwata mmundu abajja nga the only option they have was kukuba amasasi gayite mu garage gayite kubanga waliwo nagambiddwako nti ogenda okutuukayo eyo nga amasasi gayiseeyisemu gayitayita mu luggi lwa garage kakati kyeneebuuza kubanga nebeera self defense naye nga bali muli beggalidde ng'olina kumamirira amasasi wabweru amayitirivu ennyo what would call for that nze mu bwongo bange kyekiri mu kubanga kindisturbinga lwaki it was the only option bamukwata mundu gye balina nga balina capacity ya apprehension lwaki bakozesa eri esemberayo ddala so kyekyo ekiri ewa Mwanga Kivumbi naye nga mu kifaananyi era sitirwa ekinene ogenda okukyetegereza nti mbadde nkubuulira kubali ku the old guard eyabali ku opposition nti bagikubye wano mu kalulu tekibamalidde kati nga Mwanga Kivumbi batoleddako n'emisango egyo which I believe I might be wrong nti ekisanja kino kye tulimu kya 2026 paka 2031 kwe tugenda okulaba Mwami Museveni ng'afuga emyaka gye egisembayo we tugenda okulaba Mwami Muhoozi ng'atandika emyaka gye egisooka wano
mukine ekisanja olabaga amaanyi g'emmundu ago kati agayitiridde ago amaanyi nga buli kutwala essente olabawo ba SFC olabawo ba amagye olabawo baaki omanya baliwo command gyeveewo omuntu omu how President Museveni operates at least tuyinza obutamumalaayo nnyo but we know how he has been operating but now right now tulengera ebiri mu kubanga bikyuka ate nga biri ku radical level so amaanyi ago gava waani tumanyi Museveni abadde amanyidde okubeera nga acompromisinga n'abo abali ku side opposition mu ngeri emu oba endala ne beetwala ne bakkanyako ku bimu abamu n'abagula ba maama Anita Mongo balinga mu FDC no batayeba balinga mu FDC mama Betty Kamya balinganga mu FDC nakola reform agenda kati ali eno Nobert Mao yali wa DP kati olaba gyali eri that is how Mwami Museveni has been doing his politics kati saawa zino tulengera nga kino ekizze si muntu nti could it be nti they want to create bana abasigadde okubeera nti bali babajjemu ababadde abazibu ennyo abadde bayinza okumusumbuwa nga bali mu kumulevelingira ground asange ng'embeera si nkakanyavu nnyo nga we yali badde babere nga bamusumbuwa kigambibwa nti nga sinnabakivaako ti omukulu abadde nga ayisa mu mukulembeze amaaso aliwa Muwanga Kivumbi obimanyiiko kisinzira kyo describing okuyisaamu amaaso nti abadde tamuwebudde yereka atyo anti kati ebintu ebiri nze nabadde ndowooza ka video kagatte omanyi nze nako zino video nzitya olumu ziba za AI waliwo ebintu ebimu nga they are subject for interpretation of okuyisaamu amaaso I can give someone a critique nga sikkiriziganya na Shamim some of the movie you've made nga it is a critique but how you perceive it yampisizzaamu amaaso ne gubeera ng'omusango so but opposition leaders ababaddeyo bonna they've been very vocal of how Mwami Museveni is governing, of some of the policies as Genzo Obubi, of some of, I wouldn't really tell that as personal. Every person Mwami Museveni abadde yabigumira every person kuye and that is how he has been operating nekimuyambyeko nga tebimulya unless otherwise okitegeera so I wouldn't really think nti biri ensonga ziri personal but ensonga ziri more of political than personal. That's what I think. Okay. So mumbeera yemu. Nero ndeka nempisayisaawo ku bantu ntw abalala bannaye. Kati gwe abantu bagenda kwa Job Giant ku mutimbagano gwaffe gwa www.jobgiant.net nga tugamba ku bantu abanoonya okalya ku bantu abali mu kubanga banoonya emirimu namwe abantu abalina emirimu eyo nti gwe guno omukutu gwo kagosobola okubeera ng'ogendako gwanoonya omulimu ng'osomye olina certificate olina diploma olina degree olina PhD olina masters omulimu gukubuze oba omulimu gw'okola sigo olina okuba ng'okola oba wennyini gw'okola oli underpaid nti olina opportunity essaawa zino okuuploadinga CV yo ku www.jobgiant.net ne tubeera nga tutunulamuko tukumakinga n'abantu baffe ate abalina emirimu kubanga guno omukutu kw'osanga nti mu Uganda waliwo abanoonya n'abaagala East Africa, West Africa, South Africa, genda Europe, genda Oceania, South America, Central America, Asia, njogere kindekeki yonna tukolera wawo na we operate in all those spaces okubanga tukuyamba okubanga ofuna omulimu gwo so genda ku website yaffe eyo www.jobgiant.net oba okube ku namba eno ey'essimu office line babere nga bakuyamba okubeera nga bakuyisaayisamu wootategedde abaganda bagamba wootategedde buuza so kuba ku namba eno 0749052000 kanjiddemu 0749052000 mu bufu bwe bumu biva organic wagenzayo gwe tonaba kubanga ogendayo so obubaka buno gwe atawaanyizibwa mu ndwadde ez'enjawulo olina pressure olina sukaali olina magumba endwadde za kisajja ez'omu kisenge endwadde ez'ekikyala ez'omu kisenge family planning matu maaso nyindo kuziira body fatigue byonna nti mukugu yasoma mukugu wa ndwadde zonna okitegeera mukugu wa ndwadde zonna so Dr. Richard Senjobe asobola okubeera nga akuyambako eyo asangibwa Mengo awo nyinyi okulya na BBS Terefina gendayo essaawa zino gwe omulwadde bagamba nti asika obulamu tassa mukono abanja bogeranga maliriza so wala kujiragira ngira ana Frank atambya nchunya wallahi mugagango jali sente nazijja nsunye Ora badde otandisa atajanja yoko chini gwaganze mugagango sente nazijja ekanawe kana Raga munago omukulu Bebe Cool big size bawazi wena yasonyiye Louis Light
Nengamba amina bwetyo tulina otambula bambi alina ekigambo kyeyayogedde n'agamba mutuwemula ne tulina abaana abakuze abantu abakozesa ebigambo ebinene nengamba I wish abantu bamanyi obulumi abantu be bayitamu ng'omuwemudde bwotyo nengamba naye mu byonna yamaze n'ajjukira nti muzadde ate oyo omwana azaala muzaale mina amusonyiwa. Louis is how old? Katanaweza 30. Nobaga wezera mu misali asigala muzaala. Sali agenda sali talinga 50 oba ali kumpi kugituuka. Simani. Abeera muzaala kuba mutabani wani? Ono omukulu yani omuyimbi. Yani. Mwerabidde nno erinnya manyi Alpha. Oli yani bana erinnya nange twali tuli kutte naye ndowooza bwe naawummulamuko. So but ekisooka ddala Shamim nange nyongera okugatta eddoboozi kuba alabye ekikolwa ekyo kubanga nakulaba bambi nga weegayirira ndabye n'abantu abalanga bambi beegayirira nga bagamba nti obusungu bukendeere ensonga ng'ezo Louis abeere ng'avaayo so nange Bebe Cool nyongera okumuwaamu kaaka ak'ensusso kuba nti yatuuse ne yeekuba mu mutima ng'omuza Bebe Cool by the way ng'omuntu era nze ensonga ezo wezajja nagamba no si Bebe Cool. Bebe Cool ebbanga lyamaze mu ndongo ya Uganda gino emyaka 3 ye musajja ndowooza buli mwaka ng'ayina abantu ab'enkola eyo abamukonjera naye yakitegeera nti omulimu gwalimu ebyo obusuubira and by the people should know nti bino ebintu byetuli mukulaba mu ggwanga Uganda tulibanga ffe bagamba nti wooli olabira omusana n'enjuba but it is happening everywhere. Ate eri wala eri bukiri bulala abantu bali mu depression eri abayimbye ez'abamawulire ez'amawulire kalaba Justin Bieber essaawa zino yatuuka n'ekiseera ndowooza nga alina kubeerawo ku those prescription drugs ezo criticism nga mungi nga biki buli wagenda ku bataddeyo Instagram post ebiba bivuma ate eri kisukka abamawulire ne bakubeerako paparazzi nga bakuteekako buli wogenda tolina privacy omuntu newejjusa waliwo omusajja muta Dr. Dre n'oluyimba lwe yayimba n'agamba nti oba mbaddize kino kifeemu kyammwe nsigazo nzireyo ku buli obulamu bwange nga nerya kikomano naye nga tewali okitegeera tewali antawaanya kati abayimbi bangi nnyo nga that celebrity pressure yabasukka eri wano nga singa basobola okugamba Katonda abaddiza obulamu bwe atwale kino bakkiriza nga balina ssente they are millionaires. Yes naye nga ne ssente mu kuba nazo tebalina ssanyu nga bagamba tisi Mukama bukyemu akitwale femu agitwale ssente azizzeeyo nzireyo ku bulamu bw'omuntu wa bulijjo. That is the price of being a celebrity, of being a popular figure. You have to pay. Shamim nawe njogera naawe okitegeera nobeeraawo tolina muntu ky'omukoze nakukolera video nakuwemula nawemula abaana bo nawemula omwami wo nawemula maama wo that is the price ky'oba olina okusasulira ekyo okitegeera. So wentandikidde nti Bebe Cool nti nze mu muntu mumanyi siye muntu ayinza okubeera nga kana akasonga ka Louis kamugjeeko nnyo okutuuka okubanga kiri kyadalina okubeera nga akola but naye muntu nti omuntu waliwo wootuuka waliwo bata breaking point ng'obadde mugumu ng'ogumye oli gumite naye n'otuuka ekiseera ate abantu be balowooleza mbu nataako nako ninga ate kekaku breakinze okusinziira maybe yoli mu kubeera ng'oyitamu n'ogamba naye kati ate ono tasaanidde something like that oba no breaking nga mu kaseera ako bali mu kuba business ya mukyalawo ng'ebadde erina weetuuse nze baŋŋambye bizinesi eyo gyevudde wala omukazi oyo baŋŋambye akoze yava mu ddika eri ne bigaana n'ayingira keeki n'azifaako kati tulina gundi eri awo okumpi n'ekyanja okumpi ne Kevin eyo eridduuka lye erya Zuwena wengula keeki almost every month n'omuwala natuuka ne mugamba oyanguza keeki za Zuwena ne mugamba naye Rasta yagamba tuleme kuddamu kuggulawo keeki tulina bye twetwalamu keene ewaffe omuwala n'aŋŋamba nedda Rasta abeera akola ki aba nze kennyini yayogera naawe I've made some bit of criticism eri Bebe Cool over the last years nga tezigoye manyi criticism eno nti nyinza okuba nga njogedde kituufu naye nga tekisobola kusitinga mu mutima gwa muntu bulungi and the perception olumu abakulowooleza bulala so I've been one of those sivuma era samuvuma but criticism ngeyinza okubeera negative kusaidie so netwesanga naye one day nga nakamala okubyogera ndowooza nga weeks 2 netwesanga
nga ayina timu gyatambula nayo kuliko Cobra kuliko Clebasoni kuliko baani nga nze ndinze kane ngamba mpedde nga sisobola kuyitamu omanye kusanga nga oyingira bo bafuluma okitegeera ne ngamba mpedde omusajja anzise Bebe Cool nantunulira bwatu nagamba Clebasoni ono si omwana ono atera okunvuma iya kita kuvuma mugamba mukama wange yense naye mba sivuma Bebe Cool nanziza awo wabweru onzijukira bulungi nnyo okuba bwali butonya na netwogera ng'omuntu netwogera kumweda kikandozanga na mubukowe bali muntu he gave me time netwogera ne mubulira where I was coming from to say what I said. I defended some points, he disagreed with some, nakirize ezimu, and I found that act as one of those acts of valor. Acts of valor from someone, a celebrated performing artist nga Bebe Cool. Why would he? Nti bakumitinga muyimbi mulala bano betumanya bayina amagaali singa ndowooza nafuna enkovu banga mmeka alikubye nga gye bakubye Aisha Kabanda definitely bamukubye eddi bangambi kye bamukoze ewa emiggo nakati mbwa ate gye bakuba akalulu Aisha Kabanda musibye leero bamukubye emiggo emizibu ade simanyi so bambi sorry so nti Bebe Cool awo kye namulabamu nti talinga balala olaba omuntu omukaka yes Bebe Cool ku kamera kuno he might look someone tough okusinzira ku mbeera because he knows amawulire nti Bebe Cool tulina ku accepting a position gyalimu erimu okususuuta kyakkiririzaamu kya NRM nti achantagonizing he will go head zone era bamulaba kubyaba the visit of the NUP bagenda Muslim clerics najja nga kimuyisizza bubi n'ayisaamu awo eggaali. That is the role he has to play. It is understandable. So mbadde gamba Bebe Cool I know him nti ali wano ku kamera wano nakina is very very different from Bebe Cool ow'omu buntu. He is a highly very very calm man, very very calm, a very very kind person. Bebe Cool sobola mu bantu benaka meeting abayina characters eza Bebe Cool ezennungi we batono ebyaddala okitegeera. So ensonga za Louis wezajja nakitunulamu sayidi bbiri. Bebe Cool ono gwemmanyi Louis Wright omulimu gwe gwakola oba si mulimu but kyakola ekimumanyisizza abantu ekyessimu eno nejja mu maaso. She's outspoken ng'omuntu. That is her character. There are people who are built like that, outspoken, uncompromising, unfolding, ngajja kwogera ebintu nga wabyogera bibikuke sometimes birenga byofending other parties abalala. So it is a thin line between someone nga ali hard watyo n'abavuma. Era nsobola okubulira category ali abantu bonga bavuma bavumi wala abantu nga bajerezi Jenkins mujerezi si muvumi akujerega nayo gwajereze noseka nogana erero kinnina okitegeera. Waliwo abavumi, waliwo abantu nga bazito bali hard mu lulimi ninga takuvumi ninga kati nga Edisend tekajja kuvuma nekasobola okukubeerako gwe waide balukeza ka n'owulira nga akasajja kakutuusa ogasenga kankubemba obukubiruyi wabeerawo abawemuzi nga yagenda kuwemu tagenda kuya kyaki okitegeera. Kakati wabeerawo n'aboogera amazima nga ntambi z'amazima ge gantwala mu kkomera sijja kulimba singa omuntu mubuuza nti navuma ki tajja kikubuulira yes n'oli ajja gamba omuntu abuuza lwaki omuvubuka yanzijonkera lwaki anneesibako nnyo lwaki annemerako kati nze nyinza okuba nga ndikalemeera. Era waliwo n'omuntu luzzi gwali mu complainingako ku baana ba Kasuku tesinnamutegeera abula yatugaye bugambi waba mutabani ku baana ba Kasuku amulemezzaamu twagambira mbu nno Luzzi teyafunyeyo tuzzi teyayogedde erinnya but even newaba agamba nze oba Shalom Luzzi abayina kuyiga mawulire space eyo gye yajjamu unless nga ovumye which I believe I don't, but those commentaries ayina ziteeka nga just simple comments and he moves on okitegeera. So ekya Bebe Cool nti aba babiri baliwe batyo. Now gameti breaking point etuuka ku muntu nakola ekintu nga yeekyaye okitegeera. Essaawa zino abantu bonna bakola omulimu guno ffenna nga nange netwaliddemu. We have to understand there are certain people abafuna positions ezimu ne bafuna influence ne bafuna ne ssente nga ebyaddala wobeera nti he's the subject at hand nti ntambi ngenda ku executive media kwogera ku Bebe Cool mbali n'okwewamu ku obudde bwa ssaawa nga 8 ngenda kumwogerako ntya ngenda kumwogerako kyandinyumye bw'omala omwogerako n'omukubira kasi
bashimbira mukubira nina nze nganzo okwebuulirira ngenda kumwogerako ntya wawe sina yita ngenda kumwogerako biki na wawe otayina sukka na anti byo naona bibeera omwo nogamba kati ensonga eri bweti ne bweti kanjitwalire mu context eno etagenda kubeera personal nga naye nawaba awulira kinzo toyingira abantu be batali mawulire webale nnyo togenda kuyingira family ye togenda yigira businesses ze kati nga lubira nyokola analysis wano it was Charlie album we are comparing albums of the three people abe Nigeria aba wano nendita weaknesses za fe wano industry yona why you can't match numbers z'abantu bali okitegera nti yes critique yotebeera mu side ye nga we yali jagadde nenga kyekyo yeyo naye singa nsijja wano ogusajja gukulu gulemedde muki awo mba nsusse omuntu abajja kuntekako amaanyi mba ndi personal so abajja kukulaga definitely kati abantu tulina okuyiga nti there are certain people abamu nga basobola okutuwa ku budde nakuwa obudde naga kati ntambi nkwadde obudde naye buli muntu asobola okuwa omuntu obudde bw'abayagala naye nanti waliwo omuntu akuwa obudde ng'alina obusobozi waliwo nakuwa obudde nga talina busobozi nga just kati bebe asobola okuwa obudde obutono naye obusobozi abulina the man is connected beside the political space eri the man has money right now kati ebintu ebyo bibiri nga omuntu alina influence connection with the money abakuyambye abakusonyiye busonyiyi kubanga wano mu ggwanga erya Uganda bwe twatuwa ku by'amateeka waliwo embadde ndi ku byaba political prisoners and stuff nti waliwo ekiseera nga you're not going to argue the law were you right or you were wrong naye ng'oli akutaddeko amaanyi ago we munaazuulira nti ntambi bannange bamugira bweti yalina musango ng'emyezi omukaaga ogikulungudde eruzira ng'oli eyo ngimanyi kyova olabanizi we navaayo I had to compromise ne ngamba kannonya abasajja bano abantutteyo twogeremu kisajja kikulu badroping ebintu bino wakola kiri ekyagunsinza aliwa bitono waliwo ebiseera ebimu n'obeera omutuufu ng'olina kuba musiru n'ogamba nayogedde bebe kulu kale ebituufu byonna naye kati saawa zino ali ku advantage wano kaneefuula omusiru kaŋŋonde n'ogonda mugamba mukama wange ensonyiwa munange byansinze wadde bituufu naye mu kaseera ako akulimu yo handicapped okitegeera kati oba olina kukkakkana naye singa otandika n'ogamba nze ntambi okwetondera bebekulu wentambi bebekulu webakusimba gwe wano ntambi ne bebekulu omutuukawa mulinnya omusinga erinnya omusinga influence omusinga sente kakati awo ntambi niwetunulamu n'ogamba akajja obunaku kakola ki kemanya niweemanya kyekyali kuba Jeff Kiwa nagamba ntambi Jeff Kiwa ono ebbanga lyamaze mu ndongo mu myaka 25 sente azinsinga influence agirina biki neneebalaabalamu ng'ebyaddala ndi wano wadde nali mbirivingira mu bye nali njogera nti byali bituufu naye nga mu kaseera ako obutuufu bwabyo tebunyamba kubeera nga nva mu mbeera gye nakola ki gye navaamu so wakimbadde nkuwa background eyo nti we nawulira mwagenda okukyalira Louis ne mpulira nti yagambye tagenda kwetondera agamba like how is she willing to pay the price for that okitegeera kuba yo omuntu agabwa kale bamwongereyo nojja nga yebaze ku court awo nga reasons ziri valid for the bail application omulamuzi because bail is eri ku discretion ya mulamuzi you can have everything naye mu mateeka neyo abasaba nga beegayirira okuwa bail it is not a privilege it is at the discretion of the court oba the presiding officer who is the judge mu kaseera ako osobola mutunuulira goloza lwaki bagamba era nawe oba ogenza okusoma amateeka bagamba endabikayo mu maaso g'omulamuzi kikulu tubalaba bakuba amasuuti bulungi nnyo nasala akaviri bulungi nnyo wabanga oba alina dread nga basiguni n'agikola bulungi nnyo najja n'amugamba yohona buli kimu nalokola nga nfunira bbeeyo twamulaba owekitiibwa omulamu nga naye nga mukakkamu kati gwegwe bajjayo ate notandika otunya omulamuzi akola bwati nagamba ng'akyalina nagamba n'olw'ensonga eyo ensonga zino muzitwemu weeks bbiri tube nga tuzitunulamu nga bakuzzaayo kumba alabye oyina amalala weebale nnyo n'amampaati agagoluza omukadde ganaka nnyo mu maaso go obeera bwoti yohona are you frank and yes my lord totandika bino mu the juggernaut I'm East Africa's youngest professor maaso g'omulamuzi nagamba laba nno amalala gakyali mangi asokaddeyo okitegeera kati we nawulira ekyo Louis ng'agambye tagenda kwetonda at least akola ki anywa obutwa bw'emmese anywa obutwa n'afa ne ngamba sister wange ono tamanyi kyaliko kuba kati bebekulu yajja kuteekayo
oba kubye essimu kyo bataddemu ssente abeere nga ali anywa naye nga gw'oli eyo famire yo mwana wo okitege tutandike kukolimira bebekulu naye nga gw'oli eyo kuba kati ffe tujja kukolima bebekulu beera muzadde naye nga in the first place katugambe siri mukusalira luwi musango kubanza embirivinga wekibanga kituufu nti no the Facebook account egambibwa teyali naye but kisobola okutuuka nga oli on the other side endala ng'onaakusinga ng'olina kubeera musiru kyengezako ku preachinga. What I'm not trying to preach who is right or who is wrong. I'm just trying to preach fenna abali mu mulimu guno okutradinga carefully with some people abatali ku levels zaffe. Kati saa zino wenyiza omuntu nentegeera nti niwamaanyi kasimu navyo yayita antutte ate etya nga nakava no mu bya Jeff Chiwa naye nyingira ate bya navyo naye yantwala wajja n'omwogerako era naye najja nenjogera. In fact nayogera statement yemu twalina King Sahao ebintu bya gundi bya Eddie Kenzo ebyo nga tata we yakagiraawo ebyani tata we Benali Chifali nenkola statement yali line emu nengamba bano waliwo abaana simanyi bamama waabwe simanyi nga bali mu bifo ebyaki nenga stadium nalinnya lye ate nga nali njogera na ku kintu kirala but because ene mabega tubadde nga twetwala kati we yagattagatta munalabanga nayo nyanga gikubye ewuwe bagenda kira bali bantwala nenegayira Navio namugamba ngawuliriza ye yawuliriza namugamba Navio wekitiibwa yegwe king of hip hop mu Uganda. In fact ne bana South Africa bakaspanyo vesti obasingala kuba kategori ni Uganda eno ba Emaya Bage Nigeria ba Luz Keinoni ba Black Bones obasinga Calligraph Jones akusinga kidala Navio mkwano wekitiibwa just oli munsi jo talina kubeera mu Navio ku buwanvu bwo n'obweru bwo musajjo ina Navio wananya kusinga n'olwenso mba nembadde nsaba ekintu okitegeera omuntu akakkana era banjao yangamba tankulage message you're in big trouble naye yakakana naye mba kusigala nga ngamba nali njogera ku mulala nali sigamba gore to use oblaga nali ngamba panka nnyo Navio aliwa wano wano kankulage olaba we have a serious problem now. Where are you? Nintandika okwogera oluzungu nendumalayo lwonna. You're the greatest of all times. In fact, you deserve a Grammy. Why didn't they give you a BET? My good friend, you have to perform with Jay-Z in California. Hey, suya kakanira. Kati nayiga era Navio nansonyiwebwa kati Navio nali muwonyerudda balina sente balina shares buli mumiro gwa Pepsi gomira ngaafuna ate takuteeka muko ka percent niwebera 1% gwe ntambi waabwe okitegeera so gewamwe batalina adde maziga awo kakati awo edina okugambira abantu nti tetugenda kwenkana n'abantu bamu we have to trade carefully zirambi olaba nange mugwa Jeff Chiwa waliwo ne window eyasooka nga nsobola okwetonda nga tebanabana ku gireeri nayo manche dinakola olw'obusiru bwange n'obutategeera mu mbeera eyo nengenda ku X nepandika oluzungu oluzito enabiraba kati musajja watu bajje efani ya interpreting ya doza yamugamba nti omusajja kyakukoza akuvumye takulese nabiraba mulimu unequivocal solidification of agachi akona manyira bumanyizi biche kyakabitegeeza kirala okitegeera nenga singa natolo ko kanenkuba akasimu nenga muganda wange gunzinza ali wa bitono nsonyi wange ndakukijja wencha teyali genze maaso okitegeera so baganda bafa bali mu kintu kino okwevuma ko buli muntu asobola okuvuma oba olulimi omusajja omugezi omu yagamba nti ebigambo oba osirise oba osobodde okufuga ebigambo byo ate wejjusa naye woyogera bwoti ebigambo byo ate bitukanga bye bikufuga kakati tugenda kwewala twogera era ebigambo bigenda kutufuukira akabasa okitegeera era nze mbirivinga nkyalina cases eziyinza okujja mu maaso eyo but how you resolve those cases omuntu namukubira kasimu oba noyita mu intermediary nti banaye Shamim njogererako katugeze nnyizi za ONC chairman chairperson omukyala Ajat manya oyo alina soft spot eri wa Shamim nyambo oyogere ne Hajat era nomukubira mulina olulimi lwammwe assalamu alaikum Hajat mutabani wange nene wambi yasobezza naye ankubidde kasimu atidde kukubira nga tamanyi naye atowolokose biba biggwa naye singa ntandika okumera obwebindu nengamba nze Jagganati nze East Africa's youngest professor gattako n'enduulu yammwe abantu enduulu banange twadde mu ntambi jju
ate kololo wayogera oluzungu mwali comments oyo ye waffe tambi otolina kye wakoze waliwo abangamba oli ludda tukuggyemu nenfunayo babiri naye ne batunanga why ngende for the respect I have I can't okitegeera ninga olinziramu amaanyi kumbe wiiki nga bbiri mu maaso batwala ogenda luzira yes so byebyo bannange so katusabe nti bagenda muwa production warrant because kati gundi eriwo bebekulu yasonyiye ne bebekulu siyasiba kasoogera n'owabiri omusango ku police goba state witness era mu mateeka ffe batugamba nga tuli eruziraawo batuyisangamu naye kati gwe entambi kati saba zino government yekirimu tis state versus you olina wabeera kusonyiye walina okubeerawo kye bayitaani walina bawo procedure gundi ezigobererwa kati balina producing production warrant eyina okugenda court esaba eri mu kkomera bakuproducing ate bakufunire bail bakufunire bail ne mu bail tojja buzina ogamba mulamuzi bebekulu yamusonyiye n'olwensonga mutuwe tugende era mulina okugisaba mu mateeka nga balina okugisaba ne weegayirira omulamuzi wadde bebekulu yakoze eki yayogedde era omulamuzi wabanga alina ebikulumbadde byayagala oba biki era mulina obituukiza wadde bebekulu kati bayita legal system oyo muganda wange kati ate nalabyeko nono gwe yabadde nga claiming anti yamukozesa ng'ate naye alinga ataddemu omusango simanyi bwe yataddeyo naye namulaba ku interview nayogeddeko naye ne ku ssimu n'agamba nti gyeguli yaŋŋambye fayiro eyo yagiteekayo dda olunaku lwe yasookera ddala omwogerako n'agenda ku KMP DPC n'amugamba giteekemu ebeeremu naye tosiba mwana muwala kubanga n'amuwa example z'abantu bebaze bateekako okukozesa abakazi nga si biki era n'amuweza abeesigye n'amuweza abantu ab'enjawulo awo n'amugamba wabula just in case ng'olyetaaga otambula ng'emusango ogwo gyeguli olitwala ebbaluwa eno eraga nti wali naawe weekola ki weekubira endu n'amugamba naye tajja kiddamu yagenda olaba omuwala abeera akikola ki akikomyawo so bwe yalabye nga bamutaddeyo n'agamba kati wano wewali chance katomanya bebekulu yakamuggyako engalo wamuwa obufuba muti nga waliwo abalinze nyamuganya bokujjayo ate kyabalina kye baŋŋambye nti baba bakuwa beyiro wano naye omulamuzi bw'aba alina fayiro empya eyatambula naye tewa DPP n'efulumu n'eggwayo n'etuuka ne bagimuleeterako olwo naye agisoma kakati awo wali obuzibu so tulina anti kyekiriira mu beyiro wali bagamba nti waliyo emisango emiki emirala egiriyo era nadde njogirako naye ne mugamba muleke naŋŋaana edda erinnya lyange lyonoonese nnyo kati bwe byebiriwo naye wekinabanga nayo bitunnyonnyola bulungi abantu balina ennaku yaabwe Diriisa nawulidde mukambwe balina ennaku yaabwe naye kati Diriisa oyo yinza ajja okugendayo mwegayirire era mutuyambe Diriisa nja kujja naye waayi waliwo omuntu nga obusungu alina bungi ku muntu nga alina malatisi mulabako wantu nti asse obanga kivudde mu ye luuye muntu wange ngamba Diriisa simumanyi naye nga ye luuyi muntu wange saali yagadde agire naye kyembadde gamba nti omuntu abanga alina grievances ku ntambi takkakkana nontantiru ntambi ng'amenyese kati aba ayagala kyowuliramu oyo kati ffe newe tugendayo ebirundi 10 natuka okutuma Edisende wabajjeefu nga afuuyira ndiga mulere okitegeera nga afuuyira ndiga mulere nga aba yakamala okugendayo ng'owandiika oluzungu asaddamu dduwandiika nali mmenyese naye kyali leeti so bannange byebyo buli omu omumwa gwo gukozese naye ng'omanyi bw'olina okukoma comments ezo naddala nga mutaddeko live z'amaanyi abaana bo bawaga you're the best of the best kyekyo kyenkwagalako tonyigirwa mu ttooke yeggwa asinga yeggwa owaffe bemamala ne bagamba yakikolerera bazibu nnyo so katubeerekereze bannange naye nga temunaba kubanga mugenda njagala mbajjukize mugendeko ewa Mulangira Interiors Mulangira Interiors benzo kizuulanga gwe tukolako olina obulango bungi osinga ffe abakukyali Mulangira Interiors asangibwa side zaawe ekyanja okuliraana amafuta ga Toto ekizimbe bakiyita Al Salam Towers so mbe nga mugendayo mwefunire ku byasava mu mbeera eya furniture owewaka ku office abagala dining tables abagala sofa sets abagala ebitanda abagala carpets abagala wall portraits twogera mu quality eya waggulu ennyo nnyini ddala ogenda bugenzi awo
ewa Mulangira Interiors Al Salam Towers ekyanja embeera n'ebeeranga etambula bulungi ng'etambulira ddala bukwa kunyo muno watch nabagambye ku mitwalo 3 gya Uganda mugende nga musubscribing mbere nga mulaba films enjogere mba videos ba Uganda bonna abagala video Junior gyali abagala video Emmy gyali video Tom video Shaukan Jingo ISP video uliyo n'abalala sende gisigala emitwalo 3 kuva 2017 twagulawo muno watch mitwalo 3 bintu binyi nye bikyuse Shamimu afunyemo ku height ya wanvuye tukyali ku mitwalo 3 okitegeera government zansi zikyuse tuli ku mitwalo meka 3 mani yegu yabatende singa musambu tukyali ku mitwalo meka 3 kakati muno watch wewe bomi bwayo gendayo oberengo subscribing kwa films enjogerere kwe tuli ku platforms zonna abaina Android je tuli abaina iOS je tuli genda ku App Store obogende ku Google Play Store namwe abakozesa TV smart TVs Android TVs kwe tuli ataina app ya TV genda ku laptop yo teka mu www.munowatch.com funa HDMI connecting oberengo la films enjogerere ezifananyi nga kirungi nnyo siweewo siwabi weewo musibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.